olwayo lumadde olunaku lw'abakyala olutuumiddwa Women Prayer Summit olw'omulundi ogw'omukaaga olutegekebwa buli mwaka ku kanisa ya CFC Mengo mu Kisenyi ng'omulundi guno lutambulidde wansi w'omulamwa ogugamba nti ayi Mukama nnyamba era nga guno gusimbuliziddwa okuva mu kitabo ekya Zabbuli essuula y'e121 okuva ku lunyiriri olusooka n'olwokubiri. Zigenza okwera ssaawa emu ey'okumakya nga Namungi w'omuntu asiisidde ku kanisa eno okwetaba mu kusaba kw'olukuŋŋaana luno olubadde lulindiriddwa okumala ebbanga. Abayimbi ababadde bayimba ennyimba ez'enjawulo baatuuse Katuuti nga banekedde mu byambalo ebibadde binyumira omulabi wakati mu kuyimba amaloboozi amaseeneekerevu. Abadde omubuulizi omukulu mu lukuŋŋaana luno omusumba Cindy Kiganda mu kubuulira kwe akubiriza abakyala okutwala akadde okusabira ku baami baabwe awamu n'okubagondera kyagambye nti kitebenkeza amaka. We are going to pray for our husbands. Tugenda kusabira abaami baffe. You will not be a widow. Tolibeera nnamwandu. We will not be widows. Tetugenda kubeera bannamwandu. May God protect our husbands. Mukama akuuma abaami baffe. Psalms 91:16. Zabbuli 9:16. Say, Father, with long life, tin'obulamu satisfy my husband. Jjuza omwami wange. Satisfy us, O God. Tujjuze n'obulamu. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Lord, I pray for this man Mukama nsabira omwami that you gave to me. Wampa. That is a good father to our children. Taata mulungi eri abaana. Is a good husband. Mwami mulungi. Bless him financially. Muwe omukisa mu byensimbi. Bless him with good health. Muwe omukisa n'obulamu. Bless him with long life. Mujjuze obulamu. You are going to pray for your husband. Is the reason why you are here. Yensonga lwaki oli If you don't pray for your husband, bw'otasabira mwami wo, you will not like what the devil will do. Nga yeesigama ku kyawandiikibwa ekiri mu Isaaya 5 olunyiriri 13 akubiriza abakyala okukuliza abaana baabwe mu mpisa n'omusingi ogw'obwakatonda wamu n'okusabira obulamu bwabwe bubeere obweyagaza nga babakutulako ebyo ebibadde bisibya amagenda gaabwe. If you don't deal with it, it can even follow in your children. There are some things have to stop with us. Our children will not suffer the things that they do not know. Omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda asinzidde wano n'akubiriza abakyala okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka kikendeze ku bumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Mulimu obusobozi obutannakola buli virgin. There is virgin potential inside of you. Muggwe mulimu amagezi agatannakola geekwese muli munda. Virgin wisdom that has never been put to use. Ate abamu ku mmwe n'ebimu ku mmwe mubimanyiko lwakuba mubinyooma. Lombulira akatyabagana akabenje akabaawo nga bannayibba bonna wayombayomba dda nabo. Tell me where the trouble will be when you have all quarreled with all your neighbors everywhere. Okusaba kuno kwetabiddwako bannamikago okuva mu bitongole ebyenjawulo era omukyalo okuva mu kitongole ekya NSSF akubiriza abakyala banne okubeera abakozi era ab'obuvunaanyizibwa n'abakuutira okuzimba amaka gaabwe. Abakyala ab'obuvunaanyizibwa. We need to be responsible women. Abakyala abagumivu. Women who are full board. Era abakyala abaweesa ekitiibwa. And women who are respectful. Anenge ekyo kijja kujja. But that will come. Oba kijja. That comes. Nga tuli bakazi abagezigezi ng'ate era tukola embalirira eri family. When we are wise women who make an accountability. Of our lives. For our lives. Abantu ab'enjawulo abeetabye mu lukuŋŋaana luno bannyonnyodde nga bwe baluganyuddwamu ebyensusso era ne beebaza omulabirizi David Livingstone Kiganda ne Kabiito we Mami Cindy olw'okubategekera enkuŋŋaana kikula kino. Gizeemu Mami Cindy alina kyagambye awo n'agamba nti oba oyina omwami oba oyina omwami oba nkyukakyuka kyoba mbeera ki musabire za Mukama kubanga olukuŋŋaana lutukozeemu omulimu ate luleese enkyukakyuka mu bulamu bwange. Nebaza Pastor Cindy, nebaza Bishop Kiganda ku lw'olukuŋŋaana luno lwe bategese. Tusabira famire zaffe, tusabira ebyo ebyagaana. Kyekisinze ennyo okunnyumira mu lunaku olw'olwaleero. Mwesigwa Simon yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindire.